Bobi Wine obutagenda okola statement nkyagadde era muwagira anona yoki kyekimutwaza ku police akole statement ng'akola yaki leero kanzireke mabega wa Bobi Wine nange muwagire police eyagala Bobi Wine agende akole statement bawulire bibawuliddemu balabe we batandikira okunoonyereza Bobi Wine aganye okugenda mwekyo Bobi Wine mutuufu nnyo 10 namba emu ensonga kanzibawe Bobi Wine yasinze polisi ya Uganda amagezi ku mulundi guno yabasinze amagezi baagala agende yaganye Bobi Wine achi. Yes, all right. Awo wenyine wetugenda okubanga tutandikira oli ku Yugi Update Civic Sinzo bango tuwuliriza mwasibye mutye baganda bange abali ku mutimbagano guno kiwa mukola kyamaanyi nnyo atanatweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako gwe mukwano gwange ali yampuliriza kakati tukimanyi bulungi nnyo nze naawe abalala simanyi gwaliko ampuliriza alaba tukimanyi bulungi nnyo nti ebbanga lyonna bukyanga kulonda kuggwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform amanyikiddwa nga Bobi Wine nze naawe tukimanyi era tukikakasa nti ayiggibwa era gavumenti watali wadde kwekweka yasindika ne bataliyeni z'amagye okwetooloola amakaage kukussa okumenya ebikomera n'okwalampa n'okuyingira siiringi ekyo kikaba kabonero kalaga ki nti omuntu gwe beetaaga bamwetaaga bubi nnyo bamuwenja sinakiini buseenene era tukimanyi bulungi nnyo nti akalulu we kaggwa Robert Kyagulanyi Ssentamu teyasulamu n'okutuusa essaawa zakakati ali mu kwekweka kaakati okuva we yeekweka poliisi yalinga etali so concerned ng'eyagala kulaga nti temwetaaga omuntu gwe muteetaaga lwaki aba ayiggibwa lwaki aba ateekebwako ba security agency mu maka ge kategedde akantu ako kakati poliisi yavuddeyo neeyise ekiwandiiko ng'egamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeweeyo Inspector General of Police yennyini yakirimu ng'ogasseeko n'omwogezi wa poliisi be bakirimu nga baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeweeyo mikono gya poliisi azaakola statement kakati nze naawe bwe twebuuliza Robert Kyagulanyi Ssentamu poliisi ezzeeyogera nti tayiggibwa statement akola yaki alina musango ki twagala poliisi owa gavumenti eveeyo tukakase nti okubeera presidential candidate neweesimba ku gavumenti obuzizza gwa naggomola era akalulu we kaggwa we kati gw'oba olina omusango kubanga ziyinza obba ze zimu ku nsonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yeekwese ebyo byabo bo nga bo balowooza naye nze ngenda kuwa ensonga lwaki gavumenti yava mu kuswala n'esalawo eyigge Robert Kyagulanyi Ssentamu openly bino eby'okwebuzaabuza nti tumwetaaga akomewo akole emirimu gye kukaali kasuusuuto ke baagaza mulekwa mu lumbe ekyo kitegedde kakati balabye omuyayi tavaayo nebagala naye omanyi ebyo tubizze ku bbali katumwetaaga mufu oba mulamu tubikooye lwaki bagamba babikooye biramu ne statement z'okootinga tubikooye katumwetaaga mulamu eiza nga mulamu oba nga mufu ebyali bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba gulowooza lwaki statement ng'eyo yali evaayo efubutukayo
baali bakooye eby'okwebuzaabuza nti tebamwetaaga ate nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mugezi nnyo buli bamugamba nti no tetukwetaaga ng'amanya nno kati bano bannoonya tolinanga ekiryo nga nti tonneetaaga ng'oli wange oguumye okumala omwezi mulamba oli awo oŋŋamba tonneetaaga ki ky'okuuma awo protection ki gy'ompa ki kyenkoze eky'amaanyi ggwe okusobola okumpa protection eyo nti onkuume bali baagala mukuumira mu house arrest kakati lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola ekyamagezi oba yakoze ekyamagezi obuteewaayo mu mikono gy'abakuumaddembe gya poliisi kubanga tukimanyi nze naawe nti talina musango kikuba kitya gavumenti kiddiriza kitya gavumenti eri mu bweraliikirivu bwenkana ki epanikinga kyenkana ki okwekweka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kuli yeetinzewo fear panic mistrust within the government nabo kennyini tebakyesigaŋŋana batandise okwerumaaluma beekuba buli ango ate si bano banjogerera simanyi gavumenti ze njagala nyera no I'm talking within the cabinet ba cabinet members be bali mu kwewandulira amafuukuule naye ng'entabo eva ku ki entabo eva ku kwekweka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamulabako kati bagamba singa oba omusajja twamufuna bino byonna tebyandibaddewo tugenda tweyuzayuza ffekka na ffekka oza Robert Kyagulanyi Ssentamu ki kye yakoze at what extent did Robert Kyagulanyi Ssentamu contributed ku fear eri mu gavumenti ne ku panic bangi manyi waki nkugambye at what extent nti bangi tukimanyi bakontributinze bingi bangi bakontributinze era okuteeka ku gavumenti ku bunkenke oba oli awo abali ku ludda olugivuganya nabo balina kye bakoze okuteekawo okwabuluzaamu kabinenti ya Mwami Kaguta Museveni bingi ebiyinza okuba nga bijabuluzaamu by'omanyi nze bye simanyi naye kati wano tukubuuliza at what extent ku extent ki kati on the higher extent ffenna we tulina okukigamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu has contributed to the high extent okwabuluza kwa kabinenti ya Mwami Kaguta Museveni kubanga controversy statements zibagenda mu maaso n'okukola Robert Kyagulanyi Ssentamu z'abakozesezza ziba zaalidde leenya eri mu mawanga ge balinamu omugatte nago ge balina enkolagana nago abali mu diplomatic ties nabo security ties Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise obbazaalira leenya kubanga singa baamukwata bino byonna tebyandibeddewo singa ali waka interview zaakula ezibalabisa tezandibeddewo ebigambo byagenda mu maaso n'okwogera birabisanga bo gavumenti kakati bitya nti bagenze okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu abakozesa ensobi akozesezza ensobi mu magye mu poliisi saako ne mu kabinenti ensobi eri ewantu basatu gano ge masiga agafuga eggwanga kabinenti ya Mwami Kaguta Museveni gy'alonda nga yakajja mu buyinza eyo kabinenti ogironda ng'oli sure nti ge agamu ku masiga ge weesigamyeko okunywerera mu gavumenti yo ge galina ossalawo okondeeminga ebiseera ebisinga by'oba oyagala 2 ge magye amagye galina okubeera ku sayidi yo naye galina kubeerako mu bubba okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lyaffe
3 police ba IGP balina okubeera ku sayidi yo. Kakati wano we wali entabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyanga yeekweka ago gonna amasiga agabuluzza. Tulaba nga ba cabinet minister bagenda maaso n'okwerumaaluma. We beerumaaluma n'ekitongole ekya UPDF. Bano bagamba otukozesa bubi emirimu gyaffe. Ono agamba nti nnyina obuyinza. Okiraba ekintu ekyo. Owa poliisi atamwattamwa. Inspector General of Police atamwattamwa nti ye tayiga Robert Kyagulanyi Ssentamu tamunoonya. Kati bamubuuza bwe batomunoonya poliisi n'amagye bikola ki maka ge? Amatama ntengo. Kati ate kyabamaze enviri ku mutwe. Abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform abadde bayigibwa nga tebakubikako kya mulubaale tebalabikako. Omu ku baafulumye ekkomera naye asanguza nti be munoonya gye bali eri mu makomera. Nayo kyabamaze enviri ku mutwe. Kyayongedde kubalabisa. Bw'okitegeera. Kakati mbadde ndi ku nsonga musonyi okulandagga ennyo. Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali kimukakatako okwokweka? Osanga bino byonna tetwandibirabye. Robert Kyagulanyi Ssentamu we yeekweka yagenda n'akwatagana n'abantu be tutamanyi ng'agenda mu maaso n'obawa information bwe bamukolako interview ekireetedde cabinet amasiga asatu gano aga Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuba nga tegasetolinze okwogera ebyanjwanjwa okwogera kino na kino kubanga entoloka gye yabatolokako baali tebagisuubira era baali bategeeza nti tekiriiyo tasobola kikola yekka. Nejjukira mu kugenda yabagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mumulabye ekimala kati essaawa mutandika okulaba ku mubanda era engeri gy'abadde yeeyisaamu ebiro bino abadde yeeyisanga kibanda oli gino kibanda. Kakati kyaleetera Chief of Defence Force omukulu mu magye alina okuteekerateekera amagye okuganizinga n'ava ku mirimu gya gavumenti emirimu gy'emitongole emikulu n'atandika naye kuyigga Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'agamba singa takwatibwa kakumujjuutuka era y'omu yakola statement yeeweeyo amuwadde essaawa mbale yeeweeyo mikolo gya poliisi. Ekyo ne kigaana n'avaayo n'agamba kakati oba mufu oba mulamu mwetaaga amundeetera ekirabo ajja kukwasako mikono ebiri. Ekyabi kigamba mukulembeze w'abantu. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ataavaayo kyaleetera muhoozi okulowooza nti wateekwa okuba wali abali emabega w'ekintu kino ono omwana tasobola kwekweka waati tasobola tutulukako. Era olwo n'alusonga mu Amerika ku embassy y'Amerika n'agigamba nti mmwe abali emabega w'olukwe luno. Era njagala eggwanga lyange Uganda lisazeemu diplomatic relationship operation military operation zonna ze twali tukolagana n'eggwanga erya Amerika. Ndowooza ne bamugamba mukulu awo toyiseewo osula atugalinnye gye gava n'agamba mukakasa nti ye posti n'agisangulayo. N'abagamba naye mu nsonyiwe saategeezezza ekyo. Nafunye I was misleaded. Bampabizza. Oluvannyuma posti yatuuka eri awo bye yali agiwandiikidde era ne bamugamba mukulu tubitegedde byeyogedde byonna neffe twagala tusiriwalirako nakwesiriwaza. Apology yo eri rejected. Kati ate jjukira yabadde amaze okwogera ayagala kusazaamu diplomatic ties zonna ze balina n'eggwanga erya US. Era mu statement Senator wa America gye yali amaze okufulumya amugamba yo apology is rejected. Esaziddwamu okwetondwako tekukkiriziddwa. Era America egenda atandika okutunuuliramu operations enkolagana zeyina wakati yaayo n'eggwanga erya Uganda mu byenfuna mu byobulamu ne mu bya security. Muhoozi Kainerugaba n'awandiika statement ng'egamba osobola okukola kyonna ky'oyagala okukola naye kasitaffe tusigala nga tuli mu nkolagana mu diplomatic ties ze tubadde nazo
ffe tukirinaako buzibu. Kitegeeza baali balaba nga baseerera nga Chief of Defence Force yali amusuddeyo, naye ng'ebyo byonna biva ku ki? Bobi Wine kwekweka ye kazaala bulwa. Kati kikulaga nti gavumenti, poliisi oba webeefulumizza etteeka nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tumwetaaga, ndowooza olaba kwe basinziirira nti abatadde ku paniki. Jjukira aid eva mu mawanga ago y'amaanyi, kubanga w'ofiirwa obuyambi okuva mu UK, Germany ne US, nzikiriza eggwanga liba liseebengerera. Era otandika okulaba embuto z'abamu mu gavumenti, mu cabinet ministers, ng'embuto ziserebengera, zisaanuuka. Jjukira bano ba dependant. So Robert Kyagulanyi Ssentamu mutuufu 100% obuteewaayo mu mikono gy'abano abasajja, kubanga singa anaawaayo mu mikono gyabwe bajja kutandika okuggyawo okutya. Tetujja na kuddamu kulaba nsobi ze bagenda mu maaso nakukola, kubanga wano buli kimu bakikolera ku paniki, tebamanyi musajja kyazzaako. Muzeeyi yandikulembeddemu ensonga zino akaddiye, takyalowooza. Omwana aliwo y'atowa commands order, oba ntuufu oba nkyamu, as long as yali in command. Kati ate Minister of Information ICT Information Technology agenda mu maaso n'okubanga bawera ennemba ne Chief of Defence Force nga bakola controversy statement boogera ebitakwatagana. Onaagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mwetaaga, eiza ng'aliko omutwe oba nga taliiko mutwe. Onaagamba teri ayagala Robert Kyagulanyi Ssentamu, era yandibadde avaayo n'akola emirimu gye. Era n'agamba abantu aboogera statement ng'ezo bakalubiriza omulimu gwange, bazibuwaza nnyo emirimu gyange. Ekyo nno yakyogera yali alugulidde ku ppata. Twalaba Minisita Kabanda ng'agenda mu maaso n'okuba nga azzaayo omuliro. Jjukira ye mwogezi w'ekibiina kya Muhoozi Kainerugaba. Chief of Defence Force naye n'azzaayo omuliro. Kabanda ng'agamba ye nti wegibanga emirimu gimukaluubiridde agisuulewo, abalala banaagikwasaganya. Tuli mu kabinenti etasobola na kwewabula, bo kennyini tebasobola kwewabula nti omusajja ensonga gy'ayogera eyinza okuleeta results zino, kino kiyinza okuzaalawo ekiti. Kati mumbuulira abo bafuga batya eggwanga, nabo bennyini tebasobola kwefuga, tebasobola kukwatagana. Kyokka beggwanga beyimiriddeko, be bateeseza, be babeera mu kabinenti nga bateeseza eggwanga, biki ebizzaako, biki eggwanga lyezzaako, biki ebitwala eggwanga mu maaso, munnansi ayimiriddewo atya, obwavu tubumazeewo tutya. Kati mbuulira ebyo bigenda kuggwawo bitya? Yekyolayo Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kamooli abatunuulidde. Kati okutwaliza wamu eggwanga lyatandise okujeezebwa. Abasuubuzi tulaba nga bagobebwa mu kibuga, aba booda, aba takisi. Bitandise. Lwaki? Obunkenke obuli mu ggwanga tebubangawo. Gavumenti ekimanyi bulungi nti nno akalulu k'omulundi guno kabadde n'ebibuuzo bingi, era bannansi si bamativu n'ebyo ebyava mu kulonda, nti babba akalulu ku extent nga n'omwana omuto asobola okkiraba. Ne basuula ba ministers abandi badde bateeka ensonga mu parliament ab'omugaso abandiyambyeko kulaakulanya eggwanga, ne babasuula mu gguluka, ne bateekawo abaabwe baali baagala okuteekawo. Olwedde okugenda okulonda nga NRM erina bammemba ba parliament abawera mu 8 nga tekulonda tekunnatuuka, nga waliwo abazze nga bali tebeesimbiddwako muntu yenna. Naye ng'ekyo kyava mu creatingawo ku dividingamu divisions mu districts. District emu ne bagisalamu mu districts nga 4 okusobola okufuna aba members mu parliament abayinza okukiikirira Mwami Yoweri Kaguta Museveni omulemeza mu ntebe, nga gwe mulimu gwabwe kusapootinga nsonga
nga twagala kuyisa tteeka lya UPDF Amendment Bill nti ye muwanike mulisiza nti ya twagala kuyisa tteeka nti president agenda kuddamu kulondebwa abantu tunaabasinga opposition nti yes yenamba oli ku Yugi Update Civic osinza obanga otuwuliriza kakati bino byonna byabazaalidde Kazaalabunwa Senator agenda maaso n'okuwera nkolokooto Uganda eri mu katyabaga balooya Robert Amsterdam saako n'abalala mulimu ne Smith ne bagenda maaso n'okugamba nti naffe tugenda mu ICC tuteeka okuloopa ensonga eno egenda maaso mu ggwanga naye tetumanyi nti ICC yo ensonga zino enaazitunuulira ng'ensonga ezirimu eggumba oba oli ku Yugi Update TV gwatanatwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi sharinga commentinga likinga mweraba